abakulembeze befudise okuli omubaka wa Lokingiri Municipality Ronald Kajinda basikutesigana byekwina mu ofisi ya RDC era amaze akusira mu kafubo ade bagala okubba olukungana mu kisenge kya Grounds wakati mu kibuga wabula polisi neyagala bagende mu kisenge kya Kakyeka Stadium era buli kajuno k'ikibuga kabaddemu abasirikale bakiriziganyizza okugenda mu kisenge kya Kakyeka era Dr. Kizabiji ne Patrick Amulyadde batandika olugendo lwabo ku kakooti ya Grand Holiday mu kibuga Mbalala. Olubadde okutuuka mu kibuga abawakisi bano batandika okupakwira emizira wabula polisi ne bava mu maaso ne babega ne batandika okugobagana. Polisi bakiise emmotoka zaabwe ku nkulungu mu kibuga wakati era ekiddirye kwe kwegalira emmotoka zaabwe nga bwe bayimba olimba y'eggwanga n'ez'ennyimba ezitawagira kukyusa mu kisemateeka. Ko polisi ko kujja besi ne bade mmotoka ne baleta waya okukisiba ku mmotoka mwabadde balete bannagisiba abantu okutandika okukuba amayinja ekibajje mu bira nabo nakupa muti ya gasi. Weka ndani otalumaze akisira nga polisi olagana n'abantu ekibuga ne kijjankalana obadde wakalipagano k'ebiduuka ku nguudo z'enjawulo ng'abasuuza amaduuka gaabwe bagalese maggulu olwatira gaasi akubiddwa. Polisi waliza besi gye balina okuva mu mmotoka ne bakwatibwa ne bateeka mu vaani ya polisi ebatutte wakati mu bunkenke. Don't talk to them, don't allow them to use the oluyongedde okunyitira wakati w'abantu ne polisi era polisi balabiddwa nga bakyusa obuke bwa tiyagasi buli kaseera. Abatuuze betwogeddeko nabategeeza nti ekibadde ekituufu polisi kukuba tiyagasi okumpi n'amasomero kubanga agamu gali mu bigezo. gasi buli gomwe ayita kukubawo bamuyira tiyagasi abaana bali wano bali mu kaba bukabi gavumenti naye erimba abaana b'essomero abakubyemu tiyagasi namba talumiriziddwa abaana bato abantu badde ku mirimu gyaffe fena tugivuddeko kati besiti okujja muno bandi badde bamuleka n'ayogera byayogera then afuta kwogera n'abaleka ne bagenda ne katola tuli mu kunoonya abaana bakoze eki bobuzi Damba Wize ne Ali Wase bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.